nye double share kubanga sabbiiti yaffe eggwako essaawa zino zennyini tuli mu kawungeezi ka sabbiiti nga tuyingira ku lunaku olwa Sande, ate neefuna omukisa okuba ne sabbiiti ekyali fresh ku ludda olulala okwegatta wamu n'abooluganda abali mu nsi eya Amerika ne bonna abasobodde okutwegattako. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njala kubeebaza olw'obuweereza bwonna obugenda mu maaso obw'ebigambo ebirabika, ate oboolyawo ng'obusinga obungi tetuyinza kubulaba, tetuyinza kubupima, tetuyinza kububala, naye Katonda omuyinza w'ebintu byonna alaba byonna, amanyi byonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwagala erinnya lya Mukama waffe Katonda waffe, okwagala okwegatta ku buweereza bwe yatuyitira, okufaabiina n'okufuba okulaba nga abantu ba Katonda batebenkezebwa munda mu kkanisa n'ebweru waayo, ate era n'okukuuma ekkanisa yonna mu bitundu byayo eby'enjawulo okutandikira ddala mu maka, ate ne mu kkanisa ez'okuŋŋaanira awamu physical churches, weewaawo ate ne mu kukuŋŋaana okwa online. Mukama waffe yeebazibwe olwa byonna. Agamba nti okufuba kwammwe si kwa bwereere bulijjo, ate n'atugumya nnyo n'agamba nti laba njijja n'empeera yange eri wamu nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe gubadde. Olina omukisa bwe bakwebaza, bw'okola n'oweereza n'ofuna okwebazibwa okw'olwatu, naye ate era olina omukisa bwe baba tebakwebazizza, kubanga Mukama waffe alikwebaza, Mukama waffe alikuwa empeera. N'olwekyo bwe bakwebaza, Mukama waffe yeebazibwe. Naye bw'oweereza ne watabaawo akwebaza, toggwa mu maanyi, kubanga Mukama waffe amanyi byonna, talaba ng'abantu abaana b'abantu bwe balaba. Nsanyuse okulaba aba New England Luganda Church. Bannange mumpuubireko kubanga mbalengera mwenna, mumpuubireko. Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyuse nnyo okubalaba. Nzijjukira ebiseera ebyo 2016 ndowooza, lwe twali mu buweereza obw'okutandika ekkanisa eya New England Luganda Church Bererika. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale obuweereza bwonna obugenda mu maaso, setting njiraba nnungi. Erinnya lya Mukama waffe liweebwe ekitiibwa. Luliba lumu ne tusisinkana, naye ne bwe kitaabe bwe kityo, luliba lumu ne tusisinkana nga tetukyayawukana mirembe na mirembe mu bwakabaka bwa Kitaffe bwali bakomezawo obwakabaka bwe. Embeera zino ez'empuliziganya ey'ekitundutundu, okulabaganako akatundutundu, okubeerako awamu butundutundu, embeera eno erituuka ekiseera nevaawo, ne twanirizibwa mu maka gali ag'emirembe n'emirembe. Liriba ssanyu nga tulabagana. Ngenda n'ensiiga ekifaananyi ne ŋŋamba nti nga tumaze okulaba Yesu, ani omulala gwe ndisooka okusanyukira? Aliba mukyala wange, baliba baana bange. Naye ate nga ndisanyuka nnyo okulaba ku Adamu, nga kiri nkola bulungi okulaba ku Ibulayimu, ate ndiba nkyali ku Ibulayimu, ate nenengera mukadde Senteza naye nga wuuli eri ni mukyala we, ate tuliba tukyali awo nga ate nabo badduka kugenda kusisinkana Yobu, ate tuliba tukyali ku lwa Yobu nga ate ne Danyeri tumulengera. Waliwo bagenda otusanyusa ennyo okulabako abasajja abo nga Nebukadduneeza, kubanga tusoma ebyafaayo bye n'agamba nze musinza mutendereza Katonda w'eggulu kubanga ye Katonda, ng'amaze okuva eri mu nsiko emyaka 7 n'awandiika enjiri ey'emirembe n'emirembe. Abatulawo ku nsi yonna wonna bamusinze Mukama. Nga liri basanyu okulaba ku Bapeetero, nga liri basanyu okulengera ku Bapawulo. Kale kiriba kitya nga tulabaganako ffekka na ffekka ate n'abo be tutalabangako? Mukama waffe ekiseera ekyo tekiri wala, kiri kumpi, ajja kukituukiriza. Okusaba kwaffe kuli nti gwe nange tubeereyo, gwe nange tubeereyo. So
okulamusa okwo abaagalwa bannyinaze abooluganda n'abaana baffe nsaba mukukkirize ate era nga nkiikiridde n'obuweereza bwonna obuli erudde ne Uganda naddala wano mu bulabirizi bwaffe obwa Central Uganda Conference. Omulimu gutambula bulungi, mawulire malungi, omulimu gutambula bulungi era wiikisi zino ebbiri okuva ku wiiki ewedde n'eno eyitandika akawungeezi ka leero tugenda mu maaso n'obuweereza obw'abavubuka mu buli disitulikiti mulimu okubuulira enjiri okwakaasa mmeeme. Tukozesa ekigambo ennaku zino thrust kugamba okubuulira enjiri okwakaasa mmeeme nga tukungula ebikungulu ebingi mu nsigo ezisigiddwa emyaka emingi n'ebiro ebingi ne mu ngeri ennyingi. Tugamba nti Mukama waffe eyo yonna yonna ebikungulu ebyengedde nga bwe yagamba eri mu Yokaana mu essula ey'okunaana agamba nti muyimuse amaaso gammwe mulabe ng'ensi yonna etukudde ebikungulwa nga bingi naye abakunguzi nga be batono. Mukama waffe n'agamba nti musabe Mukama w'okukungula asindike abakunguzi bangi mu bikungulwa bye. So Katonda atwadde omukisa nga programs ez'okubuulira enjiri mu ggwanga lino omulabirizi buno ne mu divisioni zonna okutwalira awamu tuzitambuliddemu. Twalina homecoming, twalina family life thrust yatandika mu mwezi gwokuna. Mukama n'atuwa amakungula mangi, twabatiza abantu bangi abakunukkiriza 7,500 kumpi twayingira 1,700 ne tubabatiza mu wiikisi 2 zokka. Ate awo ne tuyingira mu buweereza obulala obwa week of prayer. Mu week of prayer bwe twabatiriza abaana abakunukkiriza mu 2,000+. Ate ne tuva eyo ne tuyingira mu homecoming newankwadde tetwafuna babuulize bava bweru bajje eno, naye ekiruubirwa kyali nti buli omu addeyo gye yava, buli omu addeyo gye bamuzaala. Naye mwebale kubanga newankwadde fizikale temwakomawo, naye ate obuwagizi bungi nnyo, obuwanirizi bungi nnyo bwe mwaweereza mu bifo eby'enjawulo. Okuweereza okwo ne kugenda mu maaso era ne bwenjogerera waliwo effort ewaniriddwa ba members abaawugama emisonzi nga bakulembeddwa mwannyinaffe Gloria. Emisonzi kizinga kisangibwa mu Lake Victoria mu disitulikiti ya gavumenti eyitibwa Kalangala, ffe tugiyita Ssese, ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essese. Ekizinga kino kiriko Ssese erina ebizinga ebikunukkiriza mu 8 nga mu 3 nga n'ebizinga 50+ biriko abantu, ebizinga nga 12 ebitaliiko bantu. Naye Misonzi kyekimu ku ebyo bitabaddeeko kanisa yaffe. Owooluganda Omusumba Joshua Waswa akozeeyo omulimu era n'ekifo ky'ekkanisa kyafuniddwa ne kisasulwa ne kikolwako n'endagaano. Twebaza abawugama members okubanga mwaweerezza n'obuwanirizi obw'okugula ekifo ekyo. Kaakano tugenda kuteekayo omuweereza. So obuweereza ofuna bwe butyo mbutandikire ku kigambo kiri homecoming. Mukama yatuweeramu emyoyo mingi, abantu abalokolebwa bangi ddala, kubanga era twasukka mu bantu 1,400 abaabatizibwa mu wiikisi 2. Naye ekyasinga otusanyusa twali twakamala okwawula obulabirizi bw'emukono. Obulabirizi bw'emukono nga bututte congregations nnyingi, bututte abaweereza bangi, bututte property, ettaka, amasomero n'ebirala, nerya pia timu lyagenderamu
nga ne ba church members bagenze bangi, congregations nyingi, naye olabiriza obwo nga bwakamala okwawulibwa mu mwezi ogwokutaano, Mukama ate n'atuwa ekibiitu ky'okuzaala abaana abalala. Mu mwezi ogw'omusanvu twatandika ekkanisa empya 83, new congregations, zo nga tezibaddeewo 83, era buli zigenda mu maaso. Ate nno kati tuyinza oba nga tutuuse ne mu 9, kubanga luwa endala ezigenze zeeyongerako. Tuyinza oba nga tutuuse mu kkanisa 9 mu bbanga lya myezi ng'ebiri gyokka, wakati omwezi ogw'omusanvu n'omwezi guno ogw'omwenda. New congregations nga zifuuse church plants, kifuuse church plants. So obuweereza bugenda ku sipiidi y'amaanyi nnyo. Wenjogerera bino nga tuli mu youth thrust eya homecoming bwe yawedde ne tuyingira mu youth thrust, naye nga tewabaddewo kusamuka wakati awo. Mangu ddala twakoze camp meeting, ezo zibadde zisinzira ku mmeeza yange wano mu department ya ministeriyo, ne tuteekateeka camp meetings 65, nazo ne zikolebwa mu maanyi nga bw'okoordinatingako weewuunya, olowooza nti abantu bakugoberedde ne bajja mweno, abantu bakugoberera ne bagenda mweri, abantu bazze bagobera ne bagenda mweno, kwegamba nga abantu bangi wonna. Okumanya bangi tetukyalina kkanisa zijjamu bantu. Kati tugenda mu bisaawe, tugenda ku masomero, mu bisaawe ku masomero ng'ate ziri kumpi kifuko. Kumu olaba wano ekireka nga waliwo camp meeting, endala nebeera e Namboole, endala nebeera e Weyogerere, endala nebeera ku Lakeside College wano, endala nebeera e Najjeera, nga ziri kumu nnyo. Abamu nga balinda na bannaabwe. Waliwo ebitusesa aba Kampala KCC, Kampala Central Church, bo bavaawo ne bagenda e Bugema. Bwe bagenda e Bugema, ate aba Kampala B abooluganda ate bo ne badda wano, bano be bavudde ne badda wali ku Advance Center, bimanyi obulungi. Kati biina n'engeri gye binsesaamu. Bano tebajjaawo, bagenze Bugema, ate bali ne bagamba kati tukubye gudiyo kudda, ate ffe katugende bannaffe bavudde. So egyo gyonna mikisa Mukama gy'azze ng'atuwa. Era abantu bangi babatizibwa ne mu camp meetings ezo. Tugezaako compilinga report, naye nga bwe lya camp meetings zonna 65 nga tuyingidde abantu 600 ate abaali babatizibwa. Olwaleero neewuunyiza abavubuka batandise, kati ate tuli mu youth thrust etwagiyise Youth for Christ. Bwenneggwa tulyoke tumaliriza omwaka ne Children for Christ, naye wakati awo nga tulinawo n'abakyala bagenda okubuulira ku community radios wonna. Era enkya nja kuba mu semina okutendeka abakyala bano engeri y'okubuulira ku community radios ze twakazaako ebizindaalo by'oku kyalo. Tumaze okufuna radios nyingi zetupangisizza nga zigenda zogererweko. Abakyala bamalirivu nnyo okugenda mu maaso. So nga ate wakati awo tulinawo efforts ez'abaami. Waliwo abaami balumba ekibuga eri Masaka nga bali wamu ne bannaffe abaava mu bifo ebyenjawulo mu nsi za Bulaaya ne mu Asia, ne bajja ne babeegattako. Amiina nnyo. Ne bakola omulimu, naye ng'ate tebannaba kumatira, bafumba ekintu, balina kye bafumba. Bamala n'okukola stage zino, stage ennene nga bagisimba busimbi. Kati baagala bafumba ekintu, bala kuddayo Masaka eyo. Masaka oyo yeetaaga okubamu omuzinzi, kubanga obukatuliki bwalyayo. Bw'obatizaayo abantu 10, e Kampala wandibadde obatiza 3 oba 4 wagumu. Naye nga twagala okulumbayo, tugendeyo n'abasajja ab'amaanyi, tulyoke tusiisira oba wiiki nga 4, tukole omulimu nga gw'amaanyi. Tulyoke tumalirize ne Children for Christ. Abaana bajja kubuulira nga tumaliriza omwaka mwezi gwa December, nabo babuulire. Ate b'abaana mubamanyi,
yabuulira ng'alina obuvumu, tatya, taba na nsonyi, alumba bulumbi. Abalwanyi ab'ennaku zino kyebava baagala nnyo okutandika okuyingiza abaana mu bujaasi, kubanga ye bw'agamba nti alumba tatya nakufa, ebyokufa tabimanyi, talinga ffe abakulu abalabye ku mirambo emingi ne gitutiisa, ye omuto alumba bulumbi. So twalowooza ate nga balina mikwano gyabwe bangi, tulina abaana bangi mu Uganda ngisabire nnyo nsi nto ekwata ekifo kyakusatu mu nsi yonna, abamu bagamba ekwata kyakubiri mu nsi yonna okubaamu abavubuka abato wansi w'emyaka 35 nga bakola ebitundu 80 ku bantu bonna abasomuka mu Uganda. Kwegamba bw'obala population yaffe naye n'otandika ogiteekamu age grouping, osanga nga population yaffe abali below 35 nga basukka ebitundu 80. So era bw'otambula ku luguudo, bw'ogenda mu bifo ebisanyukirwamu, bw'ogenda mu maduuka, bw'oyingira mu takisi ezitambula, baasi, bw'otuuka mu butale, bw'ojja mu kkanisa, buli wantu wonna osanga bato nga bangi nnyo, buli wantu wonna osanga bangi. So kati ate abaana abali below 16 ate bo bangiko ddala. Ensonga lwaki bw'otuuka ene waffe Uganda amasomero gali commercialized. Abantu bonna bagala okufuna ensimbi bayingira mu bizinesi z'amasomero kubanga bayoola buyoozi nga bayoola enseenene bangi ddala ate tebaggwaawo. Naye weewuunya mu biseera ebya classes, abantu bali mu classroom basoma, bw'otambula ate n'osanga abatasoma ng'ate bangi, n'olowooza nokati leero holiday abaana tebasomye, naye ng'ate amasomero gajjudde, jaamu mungi abakumukya abantu bagenda kusoma, naye n'abatasoma ate nabo nga bangi. So beetaaga okubuulirwa enjiri abantu abafana bwe bati. Ebyo mbyogedde okubawa essanyu ate n'obuvunaanyizibwa ate n'okusoomoozebwa olw'obuweereza obugenda mu maaso mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Tukyalina ebbanja ddene mu bizinga eyo, tukyalina ebbanja ddene mu Northern Uganda, wabaawo byonna ebiyinza okuteekebwateekebwa n'okugololera emikono. Ministry in the north and the northeastern Uganda, ebitundu nga Teso, ebitundu nga Karamoja region, tugiyita sub-region Karamoja, ebitundu nga Lango, Acholi, ebitundu ebyo West Nile, ebitundu ebyo ebya Jumani, Koboko, ebitundu ebyo Kiryandongo, wali wadde Kiryandongo bweyale saidi eyo wali wadde, naye districts ezo za Nwoya bw'ozituuka mu Bambi olaba nga omulimu gukyali wansi. Omusumba omu akyatambula mayiro 8, mayiro 6, mayiro 7. Musumba omu bw'ogenda e Kapchorwa weewuunya olaba ng'omusumba atwala political districts 4, ordained minister 4 political districts ate nga za nsozi, neweewuunya ate nga azivuga pikipiki. Kwegamba byetaaga okusaba ennyo, okwewaayo, okuwanirira, kugolola emikono gyaffe, omulimu tusobole ogumaliriza amangu. Naye nammwe eyo gye muli mu America era omulimu munene omulimu munene. Okufuna church eringa Beralika kaakano twetaaga kanisa nyingi, tuzifune kumpi mu states nyingi ziwerako physical churches. Kyetaaga okusala entotto kulaba yonna gye tuli. Bwe kiba nga baganda baffe ne bannyinaffe bali enzaalwa nga balina okusoomoozebwa n'okukaluubirwa okubuulira enjiri, ffe abalimu ekirungo kino ekyokulumba ne tulumba, tusobola okulumbalumba ne tufuna ebifo eby'enjawulo mu masomero, ne tufuna ebifo eby'enjawulo mu makanisa gano amalala agasinza ku Sande,
tufuna ebifo ebyenjawulo mu bisaawe, tufuna ebifo enjawulo mu maka gaffe, mu ddiiro, tufuna ebifo enjawulo ku mbalama z'ennyanja, tufuna ebifo ebyenjawulo ng'abatume baakolanga. Tebaalina ttaka ggule, tebaalina bizimbe bizimbiddwa, naye baafuba okulaba nga basaasaanya enjiri bonna bekisobokera, oba babiri oba basatu nga bakuŋŋaanya wamu mu linnya lye. Mukama waffe abeera wamu naabo, era nga bwe yasuubiza nti laba ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino egiriggwaawo. Bannange, bwe njogera ebigambo ebyo simala, naye mbadde nga mbatuusaako amawulire ago nti tuli mu makungula, era buli muntu yeetabe mu makungula ago. Bwe bigaana nga tubeere ne distant churches, Bererika ebeere ne distant church yayo eno mu Adjumani nga kanisa yaayo. Kaakati Ugama eggulewo kanisa, Teso eggulewo kanisa, mu Bizinga eggulewo kanisa, mu bibuga ebyenjawulo tugende yonna wonna, kubanga yatugamba mu Yerusaalemi ne mu Yudaaya ne Samaliya paka ku nkomerero y'ensi. Manyi nga Mukama ajja kukola ekisingako obulungi. Tube ne kanisa nnyingi online mu nnimi ez'enjawulo, tube ne kanisa nnyingi mu mbeera yonna Mukama gy'anaaba atuwadde. Mbeebaza olw'omukisa gwe mumpadde okubeerawo ku lunaku luno lw'abasajja. Tubayite basajja, tubayite baami. Kiriwo ekiwooma. Lunaku lw'abaami, lunaku lw'abasajja, kiriwo ekibawoomera. Kyonna kyekiri, naye mwebale okubanga muteese bulungi abasajja okuweereza kwa ministries nga Adventist Men Ministry, nga Adventist Women Ministry, nga Adventist Youth Ministry ba Children Ministry. Ministries zino ziteekebwateekebwa okussisaako omulaka abagwa mu ttuluba eryo, okubassisaako omulaka ku mission, kubanga ekiruubirirwa ekikulu ekya ministries, church ministries, ekigambo ekigatta zonna, church ministries, kiruubirirwa ekikulu kya mission. Waliwo ministries nnyingi mu nsi mwe tutudde oba mwe tuwangaalira. Oyinza okusanga gavumenti ng'erina similar ministries. Ebitongole nga United Nations Organization kiyina similar ministries. Amawanga gaffe mwe tubeera nago galina ministries of that nature. Enzikiriza ez'enjawulo mu organizations zaazo nazo osanga ziyinayo some elements za ministries mu mbeera ezifaanaganako zino. Naye bw'obanga ogenze mu ndamu zo ojja kusanga ng'amannya kungulu galinga agafaanagana, naye ng'ebiruubirirwa munda byanjawulo. Kyakusaalirwa nti oluusi oba tobyawudde bulungi, oyinza okuleeta embeera ze zimu mu kkanisa. Noleeta embeera ze zimu mu kkanisa, omukyala ayinza okusanyuka okulaba ministry y'abakyala mu political government ng'erina byekola, naye n'agenda n'abiwuuta n'abireeta bukolokolo mu kkanisa. Olwo tubisisinkanye ng'oli yagenze n'agenda ku ggombolola oba n'agenda ku ssaza n'alaba abakyala bye bakola n'abireeta mu kkanisa, ne bibamenya, ne bibatuuyanya, ne bibayombya, ne bibatawaanya, naye nga biri birina ebiruubirirwa birala. Ate nga ne bino ebyaffe eby'ekkanisa byandibadde n'ebiruubirirwa birala era birina ebiruubirirwa birala. Oyinza okusanga abavubuka nga bagenze nabo ne bakoppa bino ne bakoppa biri mu sisitimuzi ndala, nabyo ne babiwuuta ne babireeta bukolokolo mu kkanisa,
n'obasanga nga abavubuka balabika nga ab'amaanyi naye nga beetooloola bwetooloozi luvannyuma lw'emyaka 3-5 nga tebalinaawo kye bayinza kulaga nti twateekateeka kino ne tukikola bwe tuti ne kivaamu kino ne kireetera abantu ba Katonda okunywezebwa mu kkanisa, ne kizimba obumu, ne kinyweza enkolagana, ne kitujja ku ddala lino, tutuuka ku ddala lino, n'emyoyo bwe giti abantu bwe bati nabo ne bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuyita mu buweereza obufaanaganyeeko bwe buti. Kaakano ministries zaffe zonna zirina ekiruubirirwa ekikulu kimu, kwe kutuukiriza obuweereza Mukama waffe bwe yatuwa obwa mugende mufuula amawanga gonna abayigiriza. That is mission. Nga tugikola mu approaches ez'enjawulo, nga abakyala bakozesa obusobozi obw'enjawulo, nga abavubuka bakozesa obusobozi obw'enjawulo, abaami nabo nga bakozesa obusobozi obw'enjawulo, n'emikisa Mukama gy'atwetoolozza mu bikula byaffe, kubanga bwe tutuuka ku kye bayita outreach, kufuluma okugenda okuleeta bannaffe, banguyirwa nnyo abasajja, banguyirwa okubuulya abasajja bannaabwe, abavubuka banguyirwa okubuulya abavubuka bannaabwe, abakyala kibabeerera kyangu okubuulira abakyala bannaabwe, weewaawo n'abaana nabo kibabeerera kyangu okubuulira abaana bannaabwe. Eyo ensonga lwaki minisitule zino weeziri, newankubadde ng'abaana tekibagaana kubuulira bakulu, kubanga temwerabira omwana oli yabuulira Nayamani omukulu w'eggye ly'Abasuuli, newankubadde ng'abasajja nabo tekibagaana kubuulira bakyala, kubanga temwerabira nga yali Mukama waffe Yesu Kristo n'agenda ku luzzi Sukaali, eyo gye yabuulirira omukyala oli Omusamaliya, newankubadde ng'era tekitugaana kubuulira abakyala kubuulira abasajja, kubanga era mu Zabbuli 1:8 agamba nti abakyala babuulira ebigambo bya Mukama ly'eggye eddene. So minisitule zino ekkanisa eziteekawo olw'okwanguyaako okumaliriza omulimu n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebirala tuyinza okubikola mu kuyambagana, kye tuyita inreach. Tulina outreach ne inreach. Inreach kwe kuyambagana. Ono amaze emyaka 5 mu kkanisa, ono yakamalamu omwaka gumu, ono wa weeks, just weeks, oli ye mwe yazaalibwa, ono kaakano omulala alina obumanyi obw'embeera zino, alina obukugu obw'embeera zino, alina obusobozi obw'embeera zino, omulala alina okusoomozebwa kuno ne kuli. Abantu bano nga bali mu kkanisa bayinza kuyambagana batya? So tuba n'ebiseera ebyokuyambagana, abasajja ne bayamba basajja bannaabwe, abakyala ne bayamba abakyala bannaabwe, abavubuka nabo ne bakwatagana, nabo ne bakola omulembe gwabwe, ne bakula nga bakwataganye, nga baagalana, nga bakolagana, nga bali wamu, nga basharinga fellowship, nga balina fellowship. Y'ensonga lwaki ne munda muffe mu inreach programs mubaamu ebyo, ne tuyambagana mu magezi, tuyambagana mu byenfuna, tuyambagana mu nkola, mu kumanya, tuyambagana mu kuyiga ekigambo kya Katonda, tuyambagana omu aleme kubeera yekka, naye ng'amanyi nti nina ne munnange, nina muvubuka munnange, nina mukyala munnange, nina musajja munnange. Kyakusaalirwa nti bwe tuba nga tetuli well focused, nga tetutunulidde bulungi ku mission, ebitongole bino ate biyinza okubeera obuzibu, biyinza okuzaala emirerembe mu kkanisa, ne mubaamu eŋŋambo, ne mubaamu okugeyagana, ne mubaamu okulyaŋŋana, ne mubaamu okubojjagana, ne mubaamu okubbiŋŋana. Ebyo nabyo birabiseeko mu kkanisa ya Katonda. Omulabe Sitaani n'asensezaamu embeera efaanaganako bw'etyo, abantu bataba focused mu nteekateeka ey'obuweereza ku mission. Naye baba nga bali focused
bakwatagana munda mu kanisa ne baba ne enrich programs ate ne bafuluma munda betendeka ne watabaawo w'amaanyi ne watabeerawo munafu ow'amaanyi n'agabana n'omunafu omunafu n'afuna ku w'amaanyi bonna buli omu n'abaako ekitundu kyatuukiriza ne tulaka tufuluma ebweru ne tuleeta bannaffe. So kigambibwa mu kunoonyereza okw'ebiseera bino ti ekkanisa okubeera ekula, ekkanisa okubeera ey'amaanyi, ekkanisa okubeera nga yeebazaamu, ekkanisa okubeera nga abantu abalimu balina commitment, ekkanisa okubeera nga atendensi yaayo yeeyongedde okugejja, abasajja be basaana okulemberamu. Abasajja ngambye nti okunoonyereza okw'ebiseera byaffe kugamba nti abasajja bwe bakulemberamu, bwe babanga ekkanisa bwekulembezaamu abasajja, ekyo njala okukinyweza ennyo, ekkanisa bwekulembezaamu abasajja, kubanga abasajja bano be bataata, ate basookera ku bwataata, be ba husbands, be baami. Omusajja yawasa omukyala n'amuleeta n'amuwogereza mukadde sente yeyogereza omukyala oyo n'amugya ewaabwe, yamanyi bwe yamuwooyawooya, kubanga si kyangu oli kuva gye bamuzaala gy'ataakulira gy'atamanyi. Naye abakyala Mukama abawa omukisa, kasita afuna omusajja n'amuteekamu obwesige, omusajja n'amuwasa n'amuleeta. Oba muli basezi, oba muli balogo, oba muli wakikaaki, omukazi agamba nti kale kangende. So amaanyi ago gagasazisaawo okuleeta memba omulala nobeera husband balo, omukazi n'agamba nti ono yebaze. Amaanyi ago agali mu musajja oyo bwe gakulemberamu, ekkanisa yeeyongera okuba ey'amaanyi. Kati ate abasajja be bamu be bataata, ekigambo kino taata kinene nnyo, bwesige bw'amaanyi. Ennaku zino mu famire tulinamu omulenzi ow'ekyejo yagenda n'azaala mu bakyala abasukka 6, mulenzi muto naye wakyejo yeetaagamu bamiggo, n'azaala mu basajja mu bakazi abasukka mu 6, naye nga waliwo bambi omwana asoma bulungi, mwana muwala asoma bulungi, wagonjebwa mu mbeera ze, naye tanaba kulaba ku taata we. Kimuhontinga nnyo muli, taata aluwa, ebiseera ebyo tubadde mu kanselingi y'amaanyi okumuwooyawooya nga tulaba ne wa yazaala kuvaako olwa taata. Abakyala bawulya bulungi, naddala abaana abawala, ebirenzi birwalwawoko okubanja taata, naye abawala babanja taata kikiri implanted mu bulamu bwabwe, babanja nnyo taata. Kyava yeetuuma n'erinnya lye. Owange nakayana naye mugamba teweyita linnya lyange, n'agamba nja kulyeyita lwapaka. Ngenda olaba nga ataddemu n'ebiwandiiko, kwegamba awulira weyita erya nnyoko, nti nedda nja kweyita liryo. Obwesiga obwo kati taata nga father in the family, y'omu ye husband, y'omu ye father. Kakati ate taata ono ate ye leader mu political world. Ensi etunulira bataata nga ba leaders. Mu Christian world ensi etunulira bataata nga ba leaders. Mu cultural world ensi etunulira abasajja nga ba leaders. So mu kanisa kiri obvious nti abasajja singa b'amaanyi nga be bakulembeddemu
be bakulembeddemu ng'abakristaayo abakulembeze, be bakulembeddemu kanisa bakulembezaamu nga bataata ba heads of families, ate bakulembeddemu nga ba husbands, be baami, be bannanyini bakyala abo. Ekkanisa eraba omukisa, ekkanisa eraba omukisa. Mulembe guno ogwogeza abantu ebigambo ebingi. Abakyala ne bagamba nti abasajja baasula obuvunaanyizibwa bwabwe. Bikyase nnyo mu mulembe guno. Abakyala nabo ne balangirira nti kati ndi mukazi musajja, ndi mukazi musajja, ebyange byonna nze mbikola, nze taata, nze maama, nze kiki byonna. Abakyala nabo ne bafuuka bayizzi. Mu buwangwa bwaffe abasajja be bagendanga mu nsiko okuyigga, bagenda ne bayigga mu nsiko mu bibira awo bonna ne baleeta ennyama waka. Enjala bwe yagwanga nga bagenda okusaka, ne bagenda ne basaka emmere kubanga batambula engendo mpanvu kuleeta emmere mu biseera eby'enjala. Olwaleero omulembe guno gukyuse nnyo ng'abakyala be bayigga, abakyala be basaka, be batambudde mu mawanga ogenda okuleetera famirizi zaabwe, okuzisakirira, okusakirira abaami, kusakirira abasajja. Kisoomoza, kireeta okusoomoza kw'amaanyi. Tulina mu mulembe guno abasajja abatiitiizi, abasajja abanafu, abasajja abatya okwaŋŋanga embeera. Era tugenze okumaliriza nga tulina kaakano abakazi bangi abatalina babatwala, baana abawala abavubuse, ababuuliriddwa, abatendekeddwa, abayigirizibbwa, abateekeddwateekeddwa, abaweereza abalungi, naye nga bwe tugenda okubamaakinga n'abasajja, maama nga ekintu tekivaayo, kibalo nga tekituuka, nga kigaana, kubanga abamu batiitiizi, abalala bansonyi, abalala tasobola kuyimirira mu bantu, abalala taliiko kyakola, abalala yeekukuma bwekukumi, abalala kwegamba n'otunulira n'ogamba kino nga kizibu. Bayibuli kyeva egamba nti mubeere basajja b'amaanyi. Era n'oluyimba lule tuyimbye, kale ejje lya Yesu mugolokoke, tugende mu maaso ng'abasajja be, kubanga Yesu Kristo ye mugabe waffe, yakulembeddemu. Tubeere balwanyi b'amaanyi. Ebigambo ebyo bituukana bulungi nnyo n'ebyawandiikibwa ebitukuvu, kubanga mu byawandiikibwa ebitukuvu endagaano empya n'endagaano enkadde bikkaanya bulungi nti omusajja wonna wooli oteekwa okuba ng'otuukiriza ekigambo ekyo, omusajja, omusajja. Ebyawandiikibwa bingi nnyo kwegamba yensonga lwaki ne mu kalisi ey'Abayudaaya bwe babanga babala ne batandikira ku musajja w'emyaka 20 nga beewala oli okuleeta excuse nti ndi mwana muto, beewala oli okugamba nti ono mukyala. Abakyala balina emirimu gyabwe mu kalisa y'Abayudaaya, abakyala bannakazadde, abakyala be bakuuma custodian, abakyala be balabirizi b'amaka, abakyala be bateekateekera amaka, abakyala be balera abaana n'ebifaanaganako bwe bityo, ne bakuuma culture eyo ng'eri strong. Kati abasajja be bafuluma, be bateekebwateekebwa kugenda ku lutalo. N'olwekyo babaala okutandikira ku myaka 20 okudda waggulu nga bamanyi nti kati eggwanga biriba n'abasajja 1,000 oba ogattako abaana nga 5. Abo abaana baba bayingidde mu 5,000. Kale ate buli omu alina omukazi, kiba kitegeeza nti n'abakazi nabo bawera 2,000. Olwo muba mulina population y'abantu kumpi 1,000. Abasajja 1,000 nga bamaaninga, nga bagaadinga, nga basefugaadinga, nga baliidinga, nga bakulembedde. Abasigaddewo eggwanga ne lyoka libalibwa okuba ery'amaanyi.
olunaku olw'abaami nga luno katufumiitirize ku kitonde kye bayita musajja. Abasajja balamusizza Mukama waffe Yesu Kristo. Kikoze bulungi ndi musajja munnammwe asanyukira okubeera omusajja. Ndabyeko abasajja nga Katonda oba yakola nsobi, waliwo omusajja gw'osanga nga ayambadde ekiteeteeyi ayambadde ekiteeteeyi engeri ze eno obugalo obwe bwonna nga bweweevu nnyo, atambula naye nga yeegiraagiramu, alina makeups nga za kikyala. Tubalina abasajja nga bali mu zisaaluuni, babeera eyo mu saaluuni eyo ne bamuweeweeta. Tulina abasajja abatambula makubo nga balina obuwoowo, bagenda bepiisula obuwoowo. Tubalina abasajja nga alina obutambaala nga 3-4, agenda yekubakubako kano, yagiraagirako kano yakatadde mu bupawuda, kano yakoze atya, nagira bw'ati, abeera gamba yegiraagira, abeera yeetereezatereeza, atambula yeetereezatereeza, yeekebera. Eyo newankubadde nga sigamba nti beera mujama, naye si mbeera ya kisajja. No, si mbeera ya kisajja. Omusajja waliwo obulenzi obusanyusa bakakazaala ka wiiki emu, n'okatunulira mu maaso nga n'ogamba kano kasajja ddala kano, nga entunula yaako yennyini nsajja. Abakyala bano basanyuka, tayagala nnyo kuba na musajja nga talina mbeera za kisajja. Tobeera musajja nga obugalo bwonna wabusiigasiiga olufutafuta lwonna buweweera bwonna. Omukazi tasanyuka naye ayagalamu ku bigalogalo bino ebirina ebiraga amaanyi. Amiina. Yes, si buli bugalogalo nga obwajjajja n'ofuuka obwo nga buweweevu. No, ayagala musajja nga naye bw'atunula bw'ati omukazi agamba yes. Bamanyi nno n'okweyombyayombyaamu n'ayomba ne neiba. Naye nga amaze okulengera eringo kubanga ogenda osembera, bw'osembera awo okugamba neiba ki kikyogamba kati sibakudda mukyala wange olina kumukola otya. Gaba mukyala yejja yeesigama n'okwesigama bw'ati nga babadde mugamba sirina musajja kate muddangamu ne munjooga. Naye weebali abasajja abambayita etya saala kukozesa gagambo ganyiiza. Naye weebali abasajja nga bakomawo, kati lwaki oyamba ne neiba, lwaki okola bwoti, neiba mutusaasire, neiba munange omanyi omukyala ono nze musobola nzeka mutusaasire. Kati ate n'omuswazaswalizaawo n'omuswaza, kati lwaki obadde oyomba ne neiba, lwaki okoleze saala bayomba ne neiba. Nedda sooka okangatiisaamu awo neiba weegendereze, naye kati sibakudda weegendereze. Bino munaabyogerera mu kisenge ogambe naye naawe kugamba providing security men who are serious in their families, ng'abaana bamanya taata waali, omukyala ng'amanya omwami wuuyo akomyewo, nga balina bamanya omwami waawo gy'ali. Bannange sebo tukulengedde kwegamba nga bw'oba otambula n'enkoko, ffe abalina enkoko ezaffe ezitakula, abalina embuzi, abalina ente, abakazi manya nti nnyinimu akomyewo azze. Obeera mu nnyumba nga n'emmese zimanya nti owange oyo akuba. Kale we yadduka mu nnyumba emmese yagera nemutobera ekigere, omukyala afudde nagamba owange kati jaga okuba emmese. Omukazi ajja kuba emmese nga gw'oli ku misindo dduka. Abasajja tubeere basajja. Mulembe guno ogukyusizza embeera eyo, n'abakyala nabo ne bavaayo naye ne bagwa ku misongolwankuyege mingi, kubanga baba tebalina protection mala, bali vulnerable
agagambo ago gonna ga mulembe ennaku zino tugakozesa nnyo nti abakyala n'abaana bali vulnerable. Kati ate omusajja gwosobola okutambula, gwosobola okusafeguardinga, gwosobola okuprovida security, gwosobola okuyigga, gwosobola okusaka, gwolina eddoboozi eryo, olina eddoboozi eryo. Nze juzi waliwo eyamulisa yabuuka ekikomera, wabuuka ekikomera nempulira embuzi ng'ekuba omwasi. Ndi muntu wa bitonde nnyo, manyi communication y'ebitonde. Nempulira embuzi ng'ekuba omwasi ogutali gwa bulijjo, ate nekuba nemanya nti ebweru eriyo ekyenjawulo. Ogwo omwasi gw'embuzi ogwo gwa njawulo. Kaakano nensooba mpola ngende mu ddirisa nengere kiki ekiri ebweru. Kozi senkaggalazze ayolekedde eddirisa lyange akubye netooki bw'ati. Namuboggolera newagwaza. Omusajja agenda okuta oba yalowooza nti nafulumye nadde ebweru. Ogenda okukakana katono atomera ettanka y'amazzi awe seeyongedde mu ddoboozi eddala zirusengeze emiryango ddoboozi eddala okulinnya ekisenge we yayita okuyingira yagwawo ebigu bibiri. So eddoboozi eryo kati Katonda atuwadde obusobozi n'obw'okubuulira enjiri, obusobozi obw'okwaŋŋanga, obusobozi obw'okulumba, obusobozi bw'amagezi nga gebikula. Netera bwe manyigiza Family Life ntera okugamba nti ffe abasajja tulina ebisenge bingi nnyo eby'amagezi naye nga bisibe. Omukyala kyokola mu maka kutinkolingako gw'olina ebisumuluzo ebyo n'oggulawo kino, omusajja n'alowooza n'oggulawo kino n'alowooza, tewaliwo kitulema. Pulobulemu ebeerawo emu nti okuggulawo kyekizibu. Naye omusajja bw'agamba nti mu myaka 3 ngenda kubeera pulezidenti akiba. Bw'agamba nti kaakati ngenda kukola kintu gundi akikola. Bw'agamba nti kaakati kino nkigaddewo ntandika ekipya kiba. Katonda yatuwayo omukisa nti ate omusajja tabaako bintu bitamuvaako. Omusajja ayinza okusaaba nakalimbwe yenna n'asaaba n'ensi yonna nemutegeera nti oyo alina kalimbwe nga n'okuwunyaawunya. N'agamba nti omwaka ogujja kalimbwe kamunaabe, amunaaba n'asigala ng'anyirira n'atandika essuula mpya, ne batandika n'okulowooza nti ono mupya si oli. Tetulinga bannaffe bambi abakyala, ntera nnyo okubuulira abaana abawala nti teweesaba kalimbwe kubanga okumunaabako si kyangu. Basigala ne bw'onaaba, si oli yali eyakola bw'ati, si oli yali agenza egindi, si oli yali akoze bw'ati, si oli yaliko kino, si oli. Ate ekyewuunyisa bakyala bannammwe bennyini be batamatira kalimbwe nti munnammwe, mukyala munnammwe yamunaaba. Ne bweba mbaga ya bugole era abakyala ogenda nga buli omu ayogera ku munne, anti oyo yali afumbiddwa wagundi, anti oyo yakola, anti oyo yagira bw'ati. Omwana gwe yazaala egindi yakula awo ku mbaga kwennyini. Omwana gwe yazaala egindi yakula. Badde baali baana babiri, nedda yali omu. Weerabidde ng'omu yamuzaala gino, omulala amuzaala gino. So omuntu kwega ne babeerawo bambi abakyala, Mukama atusaasire, kubanga bambi kalimbwe tavaako mangu. Naye omusajja afubutuka, n'afubutuka mu njaga n'abeera pulezidenti, n'afubutuka mu bwavu n'abeera naggaga, n'afubutuka mu bujama n'ayonjowala, n'afubutuka mu ki. Kaakati bwe kuba kubuulira njiri, abaagalwa, ekkanisa bwe kulembezaamu men's ministry kisoboka. Ffe tusobola okugenda mu makomera, ffe tusobola okugenda mu malwaliro,
ffe tusobola okukola relief, ffe tusobola okugenda mu nnyanja mu mazzi tetugatya, ffe tusobola okukola ebintu ebisinga obungi byonna. Abakyala ne basanga obwangu bw'ebintu ebikolebwa abavubuka baffe awamu n'abaana abato. Olunyiriri olwo kyerwavudde lugamba nti mubeere basajja era mubeere b'amaanyi. Kulinsi ekisooka 16:13. Naye ka mbawe ennyiriri endala. Ennyiriri endala njala kubasomera mu Baleevi essuula 26. Abaleevi essuula 26. Mukama waffe yali ayogera ebigambo bino. Baleevi wange sinnamutuukako naye kamutuukeko. Baleevi 26 okuva ku lunyiriri olw'omunaana. Era 5 ku mmwe banaagobanga 1,000, n'1,000 ku mmwe banaagobanga 10,000, n'abalabe bammwe banaagwanga mu maaso gammwe n'ekitala. Lunyiriri lwa byantalo. Mukama Katonda ku lw'omusanvu yali agambye nti nammwe munaagobanga abalabe bammwe era banaagwanga mu maaso gammwe n'ekitala. Temwerabira nti wanaayogera n'abasajja, kubanga bwe baagenda okubabala baatandikira ku ba myaka 20. Kati bano be bagenda mu ntalo abasuubira okubeera ab'amaanyi, abazira, nga balwana entalo za Mukama, nga balwana n'abalabe baabwe. N'alyoka abasuubiza nti nja kubawa amaanyi. 5 ku mmwe olw'omunaana banaagobanga 10,000. Kati lwano lwaki b'amaanyi okusinga abalabe? Kubanga bali wamu ne Yesu Kristo. Amaanyi g'omusajja mu kkanisa gonna gasinziira ku kutegeera Katonda. Alina amaanyi, alina omukisa omusajja oyo alina Yesu mu bulamu bwe, nga taguyaaguya community mwabeera, taguyaaguya mukazi we, taguyaaguya abaana be, si munnanfuusi, si mufere, si mulimba, si mugayaavu. Omusajja oyo nga Kristo gwakulembezaamu, agamba tajja kuba n'abalabe nga bamusinziza amaanyi, tebamuyinza. Kubanga bwe babeera 5 nga bagoba 10, kiba kitegeeza nti gabanyaamu 5 divided by 100 ojja kufuna 20. Kiba kitegeeza nti omusajja omu Adventist alina Kristo mu bulamu bwe yenkana abasajja bali abakafiiri 20 abagoba ne badduka supiidi. Amiina. Ekitiibwa wantiisa olwa Yesu Kristo ali mu bulamu bwe. 20 abatwazi nti n'10,000 mu mmwe banaagobanga 10,000. Kati ate bw'ogabanya guno omuwendo gweyongedde, kati buli omu olw'amaanyi, kubanga be beeyongera okubeera abangiko. Kanisa yaffe Bererika ewezezza abasajja 10 b'amaanyi, basobola okuyimba, basobola okubuulira, basobola okukwana emikwano mingi, basobola okukuŋŋanya resources. Kati bagoba 10,000. Nga kusuubiza kulungi. Kambawe ekyawandiikibwa ekirala. Naye kamalirize kano. Era banasangako omwoyo, n'abasangako omwoyo olwera 9, n'abasangako omwoyo ne mbazaalisa ne mbaaza, era nanywezanga endagaano yange nammwe, era munaalyanga ku byaterekebwa edda ebyaludde,
era munaafulumyanga ebyedda olw'ebijja, era n'ateekanga ennyumba yange ku mmwe n'obulamu bwange tebubakyawenga, era n'atambuliranga mu mmwe n'embeera Katonda wammwe, nammwe munaabanga bantu bange. Nze Mukama Katonda wammwe yabaggya mu nsi y'e Misiri, muleme okuba abaddu baabwe, era mumenye ebisiba eby'ekikoligo kyammwe, ne mbatambuza nga mwesimbye. Katonda amenya ebikoligo byonna, n'abimenyamenya. Omulembe gwaffe tegusaana kubaamu basajja basibe ng'emikono giri mabega nga batuggiddwa. No, buli wobeera kiti kya muwogo meruka mangu. Kiti kya muwogo buli wokisula kimera. Musajja gy'agenda gy'asanga banne, musajja nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Ezo zonna twabisangawo bajjajjaffe nga babiteekawo dda. Mukiraba baagalwa. So mu minisitule ey'abasajja tetuyinza kusaba ssente, tunazisaba baana. Mu minisitule ey'abasajja tunasaba bakyala nti mutuwe ssente, nga teffe baddoona b'abakyala, ffe baddoona b'abavubuka, ffe baddoona b'abaana. Mu minisitule ey'abasajja resources ziyinza okutubula, bwe ziba zitubuze minisitule yaffe ey'abasajja, kati eka tutwalayo ki? Kubanga ate ffe tulabirira eka. Kati bwe tuba nga tetusobola kulabirira ka, kati ate minisitule tunagikola tutya? Tunaagenda kusaba busabi mu outside church, bani abanaatuwa? Kubanga churches nga muzimanye, zino charity organizations zo mwekamba kubanga muweereza Katonda wammwe. So kiba kitegeeza nti Katonda ajja kusumulula ebisiba, kyava yasuubiza nti nja kusumulula ebisiba byammwe, nziggyewo ekikoligo kyammwe. Omu ku mmwe yenkanenkane 20, 5 bagobe 10, 10 bagobe abalabe baabwe 10. Ekisuubizo ekyo bannange kirungi. Mu Yoswa essula ya 23 olw'ekkumi, Yoswa 23 olw'ekkumi, mumanyi ebigambo ebyo. Yoswa ng'akuŋŋaanyizza abaana ba Isirayiri bamaze okutuuka mu nsi ey'e Kanani, abakuutira babeere beesigwa. Ayogera eri n'agamba nti nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Naye bwe yali ng'abakuutira, olw'ekkumi mu ssula ya 23 lugamba nti munnammwe omu anaagobanga 10, kubanga Mukama Katonda wammwe oyo y'abalwanirira nga bwe yabagamba. Bw'abanga ye Katonda wa Yoswa nga gwe tusinza. Yoswa ayogera bino kubanga yad experience, yalina baabatuma abakessi 12, naye abalala 10 ne bagaana okugenda mu maaso, ne basalawo baddeyo e Misiri mu butamanya bwabwe n'obusirusiru bwabwe. Badde e Misiri, ani yandikalizza ennyanja? Badde e Misiri, ani yandibawadde emmaanu nga baddayo? Badde e Misiri nga ne Falawo baavaayo ng'afudde, yafiiridde mu nnyanja n'eggye lye lyonna. Kati ani anaabasasulirira omutango ogw'okuttisa abantu? Badde e Misiri nga n'ebonyobonyo byamala dde okufaafaaganya mu Misiri nga lifuuse eddungu. Kati obutamanya bwabwe bagamba tuddeyo e Misiri. Abasajja abanafu baagala nnyo okudda emabega. Abasajja abanafu baagala nnyo okwekukuma mu bitasoboka. Abasajja abanafu basalaasalawo decisions enfu. Yoswa bwe baasalawo, ye ne Kalebu ne bagamba no, tugende mu maaso. Ate ebibuga binene, ate abantu bawagguufu, ate bali bannaggwano, ne bagamba ssebo, obanga Katonda ali wamu naffe n'ekisiikize kyabwe kijjiddwa ku nsi, ffe tugende mu maaso. So omusajja ono Yoswa kyava agamba nti omu ku mmwe anaagobanga 10, lunyiriri lw'ekkumi, nti munnammwe omu
anaagobanga 1,000. Eyo ratio y'amaanyi nnyo, kubanga Mukama wammwe oyo y'abalwanirira nga bwe yagamba. Kale mwekuumenga mwekka, mwagalenga Mukama Katonda wammwe. Nnyoza ensonga nti abasajja twetaaga Kristo mu bulamu bwaffe, tuwangule entalo zonna. Entalo, okusoomozebwa okuli mu maka, tewaliwo excuse. Okusoomozebwa okuli mu bizinesi zaffe, tewaliwo excuse. Okusoomozebwa okuli mu leadership, tewaliwo excuse. Okusoomozebwa okuli tetulina kyakwewolereza kyonna, kubanga Katonda bw'aba naffe, omulabe waffe y'ani? Ekyamateeka olwokubiri, Deuteronome essula 32:3, era anyweza ebigambo kumpi bye bimu. 32:3 lwo lugamba nti omu yandigobya atya 10,000, n'ababiri bandiddusizza batya 10,000, lwazi waabwe singa teyabatunda, era Mukama singa teyabagabula. Wano omusajja ono yali ayimba, ye Musa, ng'ali mu byafaayo, naga Katonda waffe yabagabula mu mikono gyaffe, twabakuba, twabagoba, naye ng'omu agoba 10,000. Omu agoba 10,000. Olaba nti kyandisobose kitya singa teyali lwazi. Lwazi lwe luyimba lwe tuyimba nti lwazi lwedda nedda ggwe, olwanjatikira nze, lwazi lwange ye Mukama, olutajulukuka, lwazi lwange ye Mukama. Kwegamba tulina lwazi. Abasajja tubeere b'amaanyi, kubanga lwazi bw'abeera naffe ogoba 10,000. Ogoba 1,000. Lwazi bw'aba naawe tewabaawo mulabe yenna. Kati siri omu, tetuli basatu, tetuli bataano, tuli bangi. It is a ministry. It is a ministry. Adventist men's ministry. Tewabaawo kitulema kukola. Isaaya anyweza ebigambo bye bimu. Isaaya essula 30:12. Njagadde okubawa ennyiriri zino kubanga zijja kutuyamba mu minisitule yaffe. Tusobola okuzitaputa, ffe tetugenda kukwata mmundu, tetugenda kukwata busaale, tetugenda kukwata mafumu, tetujja kasuka mayinja, naye mu buli ngeri zonna mu ntalo z'enjiri zino ennyiriri tuzeetaaga zituyambe. Isaaya essula 30 olunyiriri olw'12 lwo lugamba, kandusome wano, nti kyava ayogera omutuukirivu, omutukuvu wa Isirayiri, nti kubanga munyoomye ekigambo kino ne mwesiga okujooga, ndowooza nalukopye bubi, sorry, nalukopye bubi kubanga ndaba terukwatagana, we n'abandulabye n'alubawa, naye ennyiriri nnyingi ezinyweza eri mu ddagaano empya kyabagamba nti omusajja ateekwa okugolola emikono gye, mutemeseewo, agolola emikono gye nga mitukuvu okusabira ab'ennyumba ye. Waliwo ebintu ebimu bye twetaaga okumanya. Ffe bakabona b'amaka, zuukusa abantu musabe. Newankwadde mu mbeera eno abamu bali Uganda, abalala bali Amerika, naye omusajja faayo okumanya n'omukyala gy'ali oba nga gw'oli ebunaayira, faayo okumanya, faayo okutetenkanya kwonna okulaba nga muba n'okusinza. Ebyo bimu ku bintu ebikulu, kubanga ffe tugenda okwanjula amaka gaffe mu maaso ga Mukama Katonda, ffe tugayimusa
buli lunaku enkya n'akawungeezi. Ffe tuyigiriza ekigambo kya Katonda, ab'omu maka gaffe ffe tumanya welfare, spiritual welfare yaabwe. Muyinza okubaamu abanafu, muyinza okubaamu ab'amaanyi, naye katuweeyo ekiseera ekimala. Naye si ekyo kyokka, gw'onyweza abantu bano ne baba n'essuubi. Kye tuba tusaana okumanya ebyawandiikibwa bingiko ebiyinza okuzzaamu amaka gaffe essuubi, kubanga babaawo ebiseera eby'okubuusabuusa, babaawo ebiseera eby'okuterebuka, babaawo ebiseera eby'okuggwaamu amaanyi. Si kirungi taata, kubanga gw'oweddemu amaanyi, omwami gw'oyeebiye, gw'oseebengeredde. Ffe tuzzaamu abantu baffe essanyu, ffe tubawa essuubi. Katonda yatutonda bw'atyo, obuvunaanyizibwa obwo bwaffe. Ffe tufaayo okulaba nga abantu baffe balya ne bakkuta, balya ne bakkuta. Nabeerako n'omusajja eyannemesa nange nga nze namugatta n'omukyala, omusajja n'aleeta amabanja mangi nnyo awaka, omusajja n'aleka okwekukuma, omukazi n'abeera olubuto ne lukula nga awaka tewali mmere, ab'amabanja ne bajja batwala buli kantu awaka, omukazi n'asigazaawo kakeeka kokka. Ngamba kino kitalo. Omukyala alina lubuto, n'entandika tukoze tutya, omukazi n'addayo ewaabwe gye bamuzaala asobole okufuna kukokulya. Naye omusajja ajjiikiru, kubanga yeekwesa ab'amabanja, owa renti abanja, banabalaba abanja, abasente, najjanga ekiro ng'ate aleese lubajjo lwa capati. Omukazi wange olubuto lwa myezi 6 muleetedde olubajjo lwa capati, asiibye enjala. Engamba omusajja no, tulumbe tugende gye bakubanja, nze ntwalayo waakiri, ntwalayo tugende tuteese nabo buteesa. Oba balina emirimu gy'okukola bagituwe tusasule, mukazi batuwe n'emmere, mukazi ateekeddwa okulya emmere bunaku. Naye omusajja asiba ku nsiko nga yeekukumye. No, towasa waakiri, naye ate nga oteekeddwa okuwasa. Naye bw'owasa ate oteekeddwa okuprovidinga kyekyakutowoza nga oli musajja, kubanga oli mulwanyi, musajja abalwanyi, musajja abawanguzi, musajja byonna oteekeddwa okubikola. Naye newankubadde nga kiri bwe kityo, kamalirize nga maliriza ne minisitule yennyini. Minisitule y'abasajja yeetaaga okusaba prayer, kubanga ebyo byonna byonna togenda kubikola olw'okubanga oli musajja, byebikulwagisa naawe bingi n'obulamu bwo busobola okusaanawo. Weetaaga okusaba. Abakyala Mukama abawa omukisa, abakyala batubeereddewo nnyo mu kusaba. Bambi bawaayo ebiseera, bw'owulira mu kusaba n'okusiiba, bw'owulira mu nkuŋŋaana, bw'owulira mu kuyiga, bw'owulira mu kola kutya. Naye if you are to sustain this ministry as Adventist men, tuteekeddwa okuba nga tuli ba prayer warriors, kusaba. Kyokubiri, katubeere focused mu kuweereza. Kati njogera ku ministry, katubeere focused. Tomangamanga bwe tugenda kukola ekintu gundi katukikole, kubanga we are men. Tetwogerera bwereere bintu naweta emyaka 3 myaka 5 tetubikolanga. No, bwe tumanya focus areas zaffe, katuziteeke mu plan entuufu, katuteekemu programs, katuteekemu projects, katuteekemu activities, katwekolere calendar of activities. Mu kiseera bwe kiti tubitwanguyira nnyo ebituba tubikoze. Katukozese obwongo bwaffe nga bwe tutuula tu brainstorminga, kubanga eyo kitundu ku culture ey'abasajja kulowooza, teesa ne mukayanamu ne mutuyana ne mukola mutya ne mussa mu nkola. Ekyo bannange katukikole, kubanga ebyo ebimu ku ebyo ebiteekwa okukolebwa. Katuleete resources. Tetuteeka kuba na ministry nga terina resources. Katuteekewo resources ezimala okukola omulimu. Katubeere bayizi ba Bayibuli, kiswaza
omusajja okuba nga tomanyi byawandiikibwa bitukuvu kikuswaza kiswaza, kubanga obwongo bw'ekisajja buteekwa okuba nga bulina ebintu bingi nnyo bye bumanyi, nga bayibuli ye namba 1 nga yeekulembeddemu. Nolwekyo katube n'ebiseera ate biyiga ekigambo kya Katonda nnyo 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 nnyo, era katube n'ennyiriri ezirina ebisuubizo ebirungi. Nzisaamu ekitiibwa abasajja abo abamanyi ebyawandiikibwa ebitukuvu, n'akijuliza mu butuufu bwakyo, ate n'akyapulayinga mu bulamu bwe, ate n'akibuulira n'asharinga n'abalala. Katunyweze bannaffe, tunywezagane ffeka ne ffeka nti mu butonde bwaffe Katonda mwe yatuteeka yatuyita kutuukiriza buvunaanyizibwa bwa kisajja. Eyo nayo tize call. Agamba Yeremiya, nakumanya nga tonnaba nakuzaalibwa mu lubuto lwa nnyoko, n'enkuyita erinnya oli wange. Agamba Kuulo nti nakumanya n'enkwawula obeere omusumba gw'olijeemula amawanga. Katonda yatuteekako okuyitibwa. Era Adamu ne Kaawa bwe baabula mu lusuku Adeni, Katonda bwe yagenda okubanoonya yagenda ayita linnya liri Adamu. Adamu oli luyiwa, yayita musajja. Adamu oli luyiwa. Musajja bw'avaayo n'agamba munnange byasobye dda. Okiraba n'ataddeko okuwozawoza, naye gwe yali ataddeko obuvunaanyizibwa obwo era gwe yasooka okuwa koolo, okumuyita nate okuva mu biseguusi gye yali. Omusajja bw'asinza, omukazi kimwanguyira. Omusajja bw'agenda mu kkanisa, abaana tebasigala. Omusajja bw'abeera omukristaayo, abakyala n'abaami n'abaana kibanguyira, bafuba. Naye omusajja bw'agwa, n'omukazi aba n'ebizibu bingi. Okuba n'omusajja agudde, abaana bajja okutaasaana okuba ne taata eyagwa, kubanga ayiga okulimba, ayiga okufera, abba ssente za mukazi we, amwewolako tasasula, akola agazibuzibu gangi nnyo. Musajja agudde muzibu. Nolwekyo mubeere nga tuli focused, nga tumanya ebyawandiikibwa ebitukuvu, ate nga tusobola okunyweza bannaffe abalala. Era mukola nga ministry kabeere nga birina results eziri tangible. Omusajja tomala gakola kintu nga tekivaamu, tomala biseera ku kitavaamu. Ne bitubeera mu commercial world business, tokola mulimu nga tegufuna. Nedda. Owange tuli wano twekwasa tuli wano. Nedda. Tetenkanya okulaba nga buli kyokola amaanyi go tegagendera bwereere. Buli kyokola nga kirina better results. Tuli ba result oriented, kugamba ebivaamu. Mwewalewala ebintu ebiswazaswaza. Si kirungi musajja kutambula ng'oswalaswala buli kiseera. Fuutuka ebigambo ate ne bakuturuvinga nti byabadde bya bulimba, ate n'ovaawo ne bakukwatira mu bitaliimu magezi, ate bw'ovaawo ate n'ofera banno, ate ebintu ebyo biswazaswaza tetusadde bannange. Katuwangane ebitiibwa ffeka na ffeka, katwagale basajja bannaffe katwagale basajja bannaffe, kubanga bwe tuvuba abasajja abo bajja kuleeta abakyala bangi mu kkanisa. Bwe tuvuba abasajja abo, abaana baabwe bajja kujja mu kkanisa. Katubaagale, newankubadde nga oluusi mu nsi ey'ennaku zino si bangu, naye katubaagale kubanga basajja bannaffe. Kijja kutwanguyira tukolagana obulungi n'abakyala baabwe n'abaana baabwe. Mukama waffe atuwe omukisa. Ebirala byo byetaaga seminars. Twetaaga seminars nnyingi nnyo ez'abasajja. Ndi omu ku bamanyi okuyigiriza abasajja nnyo seminars ez'ebyobulamu, kubanga omulembe guno guleese nnyo endwadde nnyingi nnyo. Omusajja bw'alwala mu famire yonna kumpi eba erwadde. Olaba, ate ffe tutya nnyo n'obulwadde butusinda nnyo. Omukazi amanyi okugumaagumako, naye omusajja asinda n'asinda. Twetaaga seminars ez'ebyobulamu, twetaaga seminars ez'ebyenfuna, twetaaga seminars ez'ebyempeereza, twetaaga seminars
relationships okolagana otya n'abantu mu makaago nga bakyali bato basajja bangi tebakyuka bwakolagana n'abaana ku myaka 3 myaka 5 myaka 7 yeerabira nti kati baweze 16 18 neerabira nti kati bali 25 bali meka kati twetaga ne seminars ezo okolagana otya n'abaana abato okolagana otya n'abavubuka okolagana otya n'abantu abakulu batabani bo nga bakuze bawala bo nga bakuze okolagana otya nabo naye omusajja abasajja abasinga bali rigidi nayagala agalamiza omwana w'emyaka 25 galabira kube gwe toyina magezi kutegeera nti kati ono yakula okiraba ne waffe yalumbanga gye yafumbirwa nzize kukuba ogenda oli n'omuwala gye yafumbirwa naye omukube omusajja amaze n'okufuna amaka naye otwala ekibooko omukubire ewuwe twetaaga okumanya how to relate with our people, how to relate with our leaders, how to relate with our fellow countrymen in the community. Kwegamba oleme kubanga goli rigidness elemeseza abasajja naddala mu biseera eby'obukulu bwe tukula tuba rigidi nange kanneeteekemu tuba rigidi tetukyuka tokyusa mirimu tokyusa mbeera bw'obeera awantu nga tewafuna tokyusa n'obeeraawo n'otuuka ku retirement naye nga tokyuka ensi eno Katonda teyagikola ngeri flat waliwo obuserengeto waliwo ebiseeto waliwo obusozi so kati toyinza kubanga peesi gyotambuliraku awali flat gerayo epeesi yemu ng'olinnya yepeesi yemu ng'oserengeta no ebintu bikyukakyuka flexibility nkulu nnyo bwe tuba nga tunaakola ne minisitule y'abasajja tuteeka okuba nga tuli flexible tuleme kukaddiwa ate tokkiriza kukaddiwa eri abasajja bakaddiye ku myaka 3 ne bakaddiwa ku myaka 5 ne bakaddiwa ku myaka 4 tokaddiwa beerawo endowooza yo gize bupya buli kiseera otuuse emyaka 8 ng'okyalina amaanyi musajja oli Kalebu yabyogera bulungi yagamba munne Yoswa nti nali naawe ku lunaku lwe twatumibwa oketta ensi eno nze naketta olusozi lwa Kebbulooni abantu bonna balutidde naye nze lumpe Kebbulooni kubanga kati nina emyaka luli nalina emyaka 4 kati nina emyaka 84 naye nkyasobola okufuluma okulwana n'okuyingira nga bwe nali luli nakati bwe nkyali so tokaddiwa noga nze nkaddiye nedda egyo myaka gigenda beera mulamu beera muvumu beera ng'otunula mu maaso ng'ogenda mu maaso kubanga okyalina obuvunaanyizibwa bungi obw'okukola abasajja abagezezaako obutakaddiwa era basigala nga tebakaddiye Mukama waffe nsaba atuwa omukisa tubeere basajja tubeere b'amaanyi tubeere baweereza tubeere bakristaayo tubeere bavumu tubeere bawanguzi ebirala bijja kutereera mu maka bwe tunaakola emisomo gy'amaka bijja kutereera mu bye tukola bwe tunaafuna emisomo gy'ebyenfuna bijja kutereera bwe tunaakendeeza ku rigidity ne tubeera flexible Mukama Katonda ajja kutuyisa mu bingi bwe tunaaba abakwanyi ba mikwano bwe tunaabeera obumu naffe ne twagalana buli omu nassa munne ekitiibwa ne tu brainstorminga ne tusharinga naye bwe tunaafuluma ogenda okukola omulimu nga tumanyi nti Mukama ali wamu naffe omu anaagoba 10 n'ekikumi kinaagoba 10 Mukama atuwe omukisa obwa Yesu Kristo omulokozi waffe amiina amiina nnyo amiina Tweyanza nnyo omusumba tweyanza nnyo ssebo Kama yebale olw'obubaka obulungi obwo bw'otutuusizzaako mu kiseera kino tugenda kufuna oluyimba lwaffe okuva ewa muganda waffe Joel Kazibwe bw'anaamala tujja kuyimba oluyimba oluggalawo namba 66 okuva mu Luganda
Bile New England Uganda Church. Amina. Amina, amina. Mpozi twabadde twasuubiza kwaya yaffe eya mwami Seruyange. Simanyi oba bali ready nabo bandibadde batendereza Mukama n'oluyimba. Mwami Seruyange okyaliko? Kwetuli ssebo. Musobola okutendereza Mukama mu kifo kya namba 66 mwene muyimba. Katuyimbe namba 66 ssebo. Kale ssebo. Bwe tunamala omusumba ajja tuweerayo okusaba okuggalawo. Mwami kali otuwulira bulungi. Yesebo tubawulira bulungi. Tetubalaba mwenna naye tubawulira bulungi. Abaviiriddeyo abakidde
amulisiza omusana kumwe ye bwasumulula n'akoleza tewaba kizikiza mwe muzuke mwake mukama abaviriddeyo abatidde mulabe mukama amulisiza omusana kumwe ye bwasumulula n'akoleza tewaba kizikiza mwake mwimuse amaaso mulabe mukama mulabe byonna ye byakola tewali ayinza okukwenkana lwakuba ye muyinza wa byonna batuuse abaviiriddeyo abavidde mukama awulisizza omusana kumwe bwasumulula n'akoleza tewaba kizikiza mwe muzukuke mwake nga kwaka kwe yasana mubalabeire baveewo nga bamaze kumwatula bagolokoke mukama amulisizza omusana oyo amulisizza omusana kumwe ye bwasumulula n'akoleza tewaba kizikiza mwe muzukuke n'akoleza tewaba kizikiza mwe muzukuke mwake. Amiina. Amiina nnyo. Nsumba oli muted. Mukama waffe yeebazibwe olw'okutendereza okulungi n'amaloboozi amalungi bwe gatyo okuva mu baana be nga tugenda okusaba. Tuli mu biseera bya nkomerero. Mukama waffe atukubiriza buli omu okukola ekitundu kye era obanga atuwadde ministries ezifaanaganako bwe ziti katukole kyonna ekisoboka okuzitebenkeza n'okuziseetinga mu mbeera ey'obuweereza obunaavaamu ebibala bingi gy'emyoyo girokoleddwa. Naye Pawulo yagamba nti ng'atumaze okutuusa abalala naffe tube nga tusiimibwa. Kikulu nnyo kubanga naffe tweteekateeka tube nga tusiimibwa ku lunaku Mukama waffe Yesu lw'anaakomya obwakabaka bwe. Katwebaze. Mukama Katonda w'eggulu n'ensi, Kitaffe ataggwaawo, tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza olw'okumukisa gw'otuwadde mu kusinza kuno. Twebaza n'olw'ekigambo kyo kye tuba okugabana, kye tukkiriza nga kitwongeddeko okutegeera ebyo bitugwanidde naddala mu buweereza obw'abasajja mu kkanisa yo. Twebaza olw'ebyo ebituukibwako, kusoomoozebwa kungi naddala kw'ennaku zino ez'enkomerero, kutandikira ddala mu kukkiriza kwaffe mu bukristaayo ne mu byonna ebikolebwa mu lugendo lwaffe olw'obulamu. Neegayirira Ayi Katonda, wakati mu kusobozebwa bwe kutyo tubeere basajja, tubeere b'amaanyi, tubeere bazira, tubeere bawanguzi.
otugaseeko abakyala baffe, otugaseeko abaana baffe abavubuka ab'obulenzi n'ab'obuwala, otugaseeko abantu be tuwangaaliramu. Mukama waffe ne mu ebyo byonna nga tukulembeddemu ng'ekkanisa yo ate ng'eyira ekitongole eky'abaami, wabeerewo amakungula amalungi, wabeerewo okutebenkeza amaka, wabeerewo essanyu, wabeerewo obuwanguzi. Ne ku lwabo Mukama balina ebizibu eby'embeera ey'ensi eno ejjudde okusoomoza okunene, lokola obulamu bwabwe, bagabirire, balwanirire, malawo embeera zonna zireese okusoomoza okunene mu bulamu bwabwe. Tusanyuke essanyu lingi, tujaguze nkwebaza olw'ekkanisa yo New England Uganda Church. Beera wamu nayo Mukama mu buweereza bwayo bwonna, oginywereze ddala gikulaakulanye, ate eveemu amakanisa amalala mangi okwetoloola olukalu lwa America. Nkwebaza olwa Ugama Association, obuweereza bwabwe bugenze bubuna mu bitundu eby'enjawulo by'ensi, yongera okubazimba abaddu bo n'abazaana bo. Wabeerewo okukwatagana, okukolera awamu, wabeerewo okugenda mu maaso, wabeerewo emirimu mingi egikolebwa mu bitundu eby'enjawulo. Ogumizibwe otendezebwe. Sabbiiti kebere ya mukisa mu ssaawa zaayo zonna entukuvu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukama abeere nammwe. Amiina. Amiina nnyo. Tweyanza nnyo Omusumba, tweyanzeege. Mukama yeebazibwe. Omusumba weebala obubaka obwotutuusizaako ne Mwami Kiwendo akulira abaami ba Ugama. Tumwebaza olwa puroguramu eno gye yateeseteese obulungi. Mpozi Musumba, mbadde njagala kubuuza ripooti gy'obadde otuwa emyoyo emipya gye twegaseeko okuvira ddala mu meetings za effort. Abo bonna ba Central Uganda Field oba mbadde nkuwa babulabirizi buno bwokka, ebifa bulabirizi bulala sibimanyi, naye nkuwadde bwa Central Uganda Conference. Ffe kati twatonewa mu tukoma wano Namanve, okuggyako tuwanvuwa ku sayidi ya Masaka ne tutuuka ku nsalo tutwala Kampala region ne Greater Masaka paka Mutukula. Mulimu gwa maanyi ogwo. Mukama waffe yeebazibwe. Twatandise ekkanisa empya 83, so mulimu mulungi. Amiina. Obwedda mmanyi nti mulimu gwa conference zonna, naye Mukama yeebala abakozesezza. Mpozi mu kiseera kino simanyi programu eddako eri mu Billerica Church, naye mmanyi nti obudde bugenze bali mu ssaawa, bagenda mu ssaawa 8 ssaawa za kyamisana. Abalala bali ku Zoom. Musumba kyemanyi naye anaatera okugenda awumulemu. Mwami Kiwendo, simanyi oba obadde olina kyoyongerako, naye mbadde neebaza bwebaza mwenna abamaliriza ababaddeko mu kusinza kwaffe kwa leero. Ababbererika nnyongedde okubawuubirako bannange. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amiina. Amiina Musumba. Njagala okwebaza ennyo nange Musumba obuweereza bw'okoze okuviira ddala ku Thursday. Musumba tubadde naye ng'aweereza mu weekend eno eya revival. Ate tufunye omukisa ng'abaami okubeera nti n'olwaleero yaweereza ku sabbiiti yaffe. Twebaza aba pastoral care abatuwa sabbiiti eno tugikulembere. Tetulina sabbiiti nnyingi nnyo ze tukulembera ng'abaami, naye bwibezze twebaza omukisa. Ate njagala okwebaza abaami bonna abaweereza okuva ku makya mu ssomero sabbiiti okutuusa kaakano.
Njagala okubategeeza nti n'akawungeezi programu yaffe ejja kweyongerayo kuva ssaawa 2:40 ez'ekiro. Tulina programu enteeketeeke ennungi gye nsaba muleme kusubwa. E Uganda manyi obudde bujja kuba gakyali matumbi budde, Nsumba ayinza obutaba naffe, naye bw'anaaba asobodde okubeerako tujja kubeerako ekiro. Ne programu ennyuvu erimu bingi, nsaba tuleme kugisubwa. Neebaza nnyo bacoordinator bonna, abacoordinators okusinza kuno. Omusumba tusiimye nnyo, tusiimire ddala, Mukama akuwa omukisa. Ab'ekkanisa ya New England wano twagala okusiibula, tebajja kufuna mukisa kubuuzaako bonna. Nze nkulamusizzaako ku lwabwe era ne nkwebaza nnyo olw'obuweereza Mukama bw'akozesa. Ebigambo by'otubuulidde ng'abaami tugenda kubissa ku mwoyo era tetujja kubyerabira. Saba Mukama abitujjukizenga bulijjo. Mukama akuwa omukisa. Bibadde birungi era bibadde bya mugaso. Ate kye ndowooza nti n'abakyala baffe baganyuddwamu nnyo era bajja kuganyulwamu, kubanga ffe bwe tunaakyuka be basinga okufunamu n'okusinga ffe. Mukama akuwa omukisa. Abafamire bonna obatulabire, n'abooluganda bonna ababaddeko abaawugama mbeebaza. Mukama abawa omukisa. Tugenda kubasiibula ffe wano ate tudde mu programu ya church wano Bererika. Mukama abawa omukisa. Amiina. Amiina nnyo. Nsumba mbadde ngamba nti naffe katukusiibula okuva wano e Texas. Omulimu gwa Kakunyu gw'okola Mukama guwa omukisa. Ne maama mutulabire nnyo bw'onooba omulabi. Mwebale nnyo bannaaye, Mukama abawa omukisa. Amiina, naye weebale nnyo ssebo. Muwala wange mundabire ow'e Texas, muwala wange. Ngenda mulaba bali mu kkanisa, tulina ekkanisa Abannakenya bafunye ekifo ekipya, so tuzze wano okuleeta abaana okuweereza. Okay. So church y'Abannakenya bangi nnyo nnyo abali eno, so beekola ey'Oluswayiri eyaabwe, naye ffe gye tusabiramu era almost half Bannakenya. So Bambi. Kale. Maama mutulamusizeeko ssebo. Amiina munnange. Ssebo. Dr. Alfred ssebo, otusereeti oba? Gw'oswaza mwami munno bw'otyo. Badde mpeereza ssebo nange mu kkanisa gye ndimu. Situusereeti. At least mbaddewo better late than never. Yes. Naye nze ngenda basiibula, ngenda kati mu kkanisa kati. Kale bambi, kase tugenda kuddamu akawungeezi. Mwebale kuweereza ssebo. Bye. Bye.